Evelyn Tumukunde ne Janet Nassolo bakyala bafumba abazadde ne ku baana. Essaawa eno bavuga bimotoka ebikola enguudo. Tumukunde yayingira omulimu guno nga wa myaka 19 mu 2011 era kati akola n'ekitongole kya UNRA. Wetwogerera y'omu ku bakola ku luguudo lw'ekitala Gerenge olusangibwa eggaluga ku luguudo lw'Entebbe. Ye Nassolo akola ne kampuni ya AIRD ekolera wansi w'ekitongole ky'amawanga amagatte ekikola ku babundabunda era amaze emyaka 6 ng'avuga ebimotoka ebikola enguudo. Tumukunde azuukuka mu matulutulu n'ategeka abaana b'okugenda okusoma n'alyoka ava esseeta mukono gy'asula okwolekera eggaluga gy'alina okutuuka nga tezinnasukka ssaawa 12 ez'okumakya. Ebiseera ebisinga nnyuka enjuba eneetera okugenda ewa Nabikanda okulya ebiwata. Abakyala bano bambuulidde engeri gye bajja okuyigamu okuvuga ebyuma bino. Mashini eyiwa mubiyita bicolansi naye ffe tumuyita asphalt. Eyo mashini enene ku kkubo. Nasooka nenjiraba naye nga simanyi naye bagiyita. Naye nenjiraba ne ngamba ekyo kimashini nga kinene kikola mulimu ki? Oli n'agamba kiyiwa colansi ne ngamba njagala kuvuga eyo mashini naye nga simanyi naye bagiyita. Nenfunirawo interest. Nagenda okukolako side zeeyo Kisoro nefuna chance nensangayo bannanga abaali bakola omulimu gwe gumu nga bwe ngukola ne bannyambako ku banda banga njagala ng'era nsobola. Bw'obasanga nga bakola omulimu toyinza kujulirira kukozesa musajja era bambuulidde ekyabatemba okuyingira emirimu egitwalibwa okuba egy'ekisajja. Nga njagala abakyala bannange balabire ku nze mbu teri mulimu mubi, teri mulimu gwe tasobola kukola ate buli kimu kisoboka. Nze nanyoomanganya abasajja nga mmanyi nti omusajja ekintu kyasobola okukola nange nsobola okukikola. Y'ensonga lwaki tekyambeerera kizibu. Bantangaazizza ku ngeri gye bakwasaganyamu emirimu gino n'amaka gaabwe naddala bwe kituuka ku mirimu egiri mu bifo ebyewala ennyo n'ewaabwe. Okutambulako kubaawo naye kwesigaŋŋana oli waaba akwesiga amanya muno mukyala wange ali kukola. Nga kisangamu obuzibu ndowooza era singa tanzikiriza kugenda kukola naye ndowooza ali mugumiikiriza mu kyo. Mbabuuzizza ne ku bikemo gye bakolera. Ebikemo tebiriiwo bingi kubanga ebiseera ebisinga obeera bize oli ku mulimu onyukira ng'olowooza baana bo. Abasajja mba mukolagana wamu mubanga ba Luganda. N'ebimu ku bye basobodde okwekolera mu mulimu guno babimbuulidde. Nguzeemu zipoloti, nsobodde okulabirira bazadde bange, nzimbyeko akayumba. Nsobola okwebezaawo nga siyimiriddewo ku lwa muntu yenna. Nsobodde okufunamu ewange ng'omuntu kuba sipangisa. Wabula waliwo ebigambo abantu bye baboogerera olw'okukola emirimu egy'ekisajja ebitabasanyula newankubadde nga tebabikkiriza kubajja ku mulamwa. Kati mba ntudde mu takisi kubanga omukyala yayingira n'antuulira ddala kumpi. N'agamba bannange mulabe ekyo kimashini mukimanyi nti omukazi yakivuga. Omukazi oyo bannange anywa enjaga kubanga oba tonywa njaga ng'oli mu bwongo bwe ekintu ekyo kitiisa tosobola kivuga. Kyannuma ngamba kye kino ekiti kye batutambulizaamu naye nga Tumukunde ne Nassolo be bamu ku bakyala abatono abavuddeyo okulaga bannaabwe nti buli kimu kisoboka singa omuntu yettanira ekintu era baagala buli mukyala gy'ali ayigire ku bo okusobola okusitula ekitiibwa n'omutindo gw'abakyala. Patrick Ssenyondo, NTV ku ssaawa emu.